Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze. Sseggona kyali mu kukola kye nkugambye kye bayita political preempting blackmail. Nti ali mu ku blackmailinga side eno mu magezi nti singa bataweereddwa kaadi nga bagamba mulaba olwakonye ku nsonga eri mbuna yagala okubeera pulezidenti addako kyekyamuwalanyisizza neyamumma kaadi nga we kyali ku mpuuga mu bigambo bye mu defense ey'okulya obukadde 5 yalinganga deflecting atayogerayo ng'agamba kimu balinganga bampaana olw'amagezi gange ojjukira bulungi nnyo kakati nono move gyali mu kupreemptinga egenda okubeerawo mu maaso wali abantu bagaye bannanga omusajja ekimummisizza kaadi bamutidde naye atiika anti yekyayagala then kimuwe reason entuufu egenda okumutwala eri mu DF ewa munywanyiwe era ino creatinga y'embeera kibeera nga ogenda ku mazzi ogenda ku luzzi mwabakimiranga ku gundi olw'ekidiba werutyo nti oba toyagala zane lwaseneko nga gomaze okusena amazzi ogasiikuula oteekamu ekidomola n'okisitula weebale nnyo agenda okutuukawo kati Sseggona ekaadi gyali mu kuzannya ayagala amazzi agasiikuule singa abeera ammiddwaki amiddwa kaadi nga bagiwadde omuntu omulala abatandika okugamba era abeere ng'alina ensonga emututte enkulu eri Kyagulanyi dikiteeta ayagala kubeerako paka ensonga ezaŋŋaanyisizza lwakubanga nayogedde ku nsonga enkulu nti zaagenda okuddako. Mwannyoko baagala oliko jjo ono mwannyinaze kale tewali buzibu tayawukanako na Sseggona kyali mu kubeera ng'akola. Waliwo mu luzungu kye bagamba nti the writings are on the wall. The writings are on the wall already where her loyalty is, where her political loyalty is. And it is in NUP. That's why she came to pick the card. That is where her loyalty is. It isn't in NUP. It is somewhere else. But just aliyo as kituga marriage of convenience. Naye nga loyalty eri wa mukulu. Naye nga we nakunyonnyodde formation ya DF tebaayagala bonna kugenda mu mulundi gumu. Mu byobufuzi olina okubayinga tomorrow. Tomalayo byonna mulundi gumu. Mukulu kyava yagamba nti waliwo ekinene ekijja. Kyova olaba bakugamba n'obeera ng'oli mu gavumenti tomalanga kukolera bantu byonna bimalayo mulundi gumu. Obaako balina okusabirako akalulu oluddako nti ate we mumpa ku luno olaba oluguudo lina basuubiza luli ku luno olukola ki luggwa naye singa byonna oba bimazeeyo oba ogenda bagamba kyenyi njagala bimaintaininga kati kiryanga era n'obufumbo omukazi bagamba waba akusabye ebintu tobimuweerawo byonna mulundi gumu. And you are not the right person. Kubufumba olekeze ebizibu byofunye muganda wange twogere ku birala nkalize nkugamba singa bimalayo mulundi gumu naye olina obbayo ekirala kyakweguyako bate yansuubiza emmotoka ebizibu ebikutuuseeko tebagumiikiriza oba bakoleddeko katono tebalaba mu future kale tuvuddeyo olwo yo tukoze ekyo tuvuddeyo ne DF yali tasobola kubeera nga abantu bonna bayingiza omulundi gumu. However, the problem is the choice of words he used. The choice of words of Sseggona nti ebisanja bya Kyagulanyi bina biweddeko ebibiri nga we twakkanya okukkanya kwayogerako kwe kwa 2023 okwa party constitution we bali ejinja bali wano Kampala eyo kwagambako kwe bakkanyako nga bannakibiina tibakkanya ebisanja bibiri webiggwako nga omuntu avaako. But then the choice of words byakozesa nti nze addako. That is where I have the problem with. Why do you presume nti gwe bonna why do you presume like we are in a monarchy nti kabaka wabeera avuddeko agenda okumuddira baba amulabadda nti agenda okubeera nga addawo bwe buzibu kabokaboko buli mu statement size bw'aba agamba bw'oba ogamba batandika kubala mu 2026 paka 36
Isn't that too early? Omusajja tanafugadde ekisanja ekimu. Isn't the timing wrong? Nanti. Timing yekuzayo ku kiri kye nkugambye. Anoonya. Ali mu kusikula mazzi. Nana Habo Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 227 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Focus 360, the final channel kwoli. Every Tuesday tubeeramu in focus with Frank Antambe, the Juggernaut. Era nga n'olwaleero bwe tulina ensonga nyingi ze tugenda okuba nga tutunulamu. Naye nyongera bongezi bajjukiza nti Nana Habo Mouthwash ly'eddagala eryo lyenkuzigirira gwalina ekizibu ky'amannyo ganyenyera gavaamu ova ekiswa ekibi mu kamwa ebuno bw'osenya bireeta omusaayi Nana nga wowulidde mu kalango akimala gwali emitala w'amayanja omanye batunda ebintu by'Abannayuganda genda weefunire Nana Habo Mouthwash NDA yamukakasa National Drug Authority yamukakasa abeerewo katale omulanga gwaba amasomero boarding namwe abazadde mu suitcase y'omwana Nana agireko nammwe mu dispensaries ku masomero Nana still abiireyo omwana erinnyo limuluma ttamu kumpi neefa wasomako ne bakutuma ekizigo kya Samona mu requirement Nana alina okubeera Nana naye tunomuteekako kuba ekizigo ekyo kyatuyamba obutalwala so Nana naye ajja bayamba obutalwala mannyo. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebizibu eby'enjawulo naawe mukubireko ajja kubeera asobola okuyamba mu mbeera emu oba endala nga wowulidde akalango so tobeereyo na kizibu kyo n'okisirikira nga Haji Yasin Kiza waali kubire ku ssimu akusomera eddua wemba ne Wine Frank Balkeza kitegeeza butegeeza muno watch sinema sinema ku sinema tuli mu break kati ya season eri football break lwakuba nabo era tebatuweza ab'emipiira ogenda okulaba Nations League ogenda okulaba Club World Cup ogenda okulaba nga season etandise naye gwe nawe beera onyumirwa films onyumirwa movies muno watch lyekuŋŋaaniro lya films enjogerere mba VJs ba Uganda bonna tubalina omu kube musinga okulaba VJ Junior ka film akamanyiddwa nga Sinners akakabaka Michael B. Jordan twakatadde kwe kali ku muno watch then ne ka film aka Kerry Washington kabayita Shadow Force kanyuma banne bayiga bali kanyuma kwe kali Shadow Force ne Nothing to Lose of course comedy yo kweri Sweet Pea kweri ne Lady Chatterley's nayo kweri musajja afe VJ ISP yamaze okubeera nga ata Exterotrio kweri Love the Sword kweri Melody of Golden Age kweri then ate VJ Jingo omusajja legendary VJ aina ka movie akaita High School High aina Run aina Mama eno gundi horror aina ne Yakuza Girl kweri n'asembayo because bangi n'alwo obudde VJ uliyo
omu ku ba VJs esaba zino abato naye nga kyebakola bakimanyidde ddala gotalina kubeera nga osubwa olunaku olwajjo nali nakamuvi kenda bakayita Wonderland gwanyumirwa firimu zino eza psychological gundi ezo bwe bayita bu sci-fi nga bwabongo yes kajja kubeera kunyumira muno wakijibire emitwalo 3 of course ejja Uganda nobeera nga otwegasseeko no subscribinga naffe ku mitimbagano gyonna kwetuli ku iOS abakozesa amasimu kwetuli ku Android abakozesa smartphones zanamwe kwetuli abakozesa TV smart TVs application yaffe ya muno watch kweri namwe abakolera ku website www.munowatch.com era still kwetuli buterevu oba wetaaga kimu email address embeera nebeera ng'etambula bulungi nnyo ne password gy'osobola okubanga ojjukira nobeera nga otweyungako buterevu mu movies z'abana vijje ba Uganda bonna nga mpitirivu nyovu ate ng'ekifaananyi kirungi ate nga tezeesittaza ate za generals zonna bwe buwomi bwa muno wakyo n'abasembereyo ddala batujja babulira mpolampola bannaffe aba Biva Organic Dr. Senjobe yagamba nti emmere ddagala abagala ka wake up call naddala abamimu abeegaya temulwa mu kisaawe abamu abakozesezako ku nkula ya masturbation naye nga ofuluma mpewo alina okubeera nga of course olina okuba nga ogendayo eddagala alirina abalina allergies abakolola abakuba emyasi abalina senyiga atagenda abafuna okuziira abafuna okusiibwa mu nnyindo then abakyala mmwe nga muli mbuto naye nga muwandawanda temulina maanyi muli fatigued alina boosters asobola okubeera nga abawa abalina lung problems abalina sinuses abalina pressure abalina amasavu mu musaayi abirina bulungi namwe abagala okuba nga mutangirwa okuba nga mufuna kookolo eddagala weeriri nalabyeko Dr. Senjobe alina aka family planning eri organic nayo nagirabyeko ng'agiranga so go wenna nga otidde side effects bikibe nabe bagamba ngendo wa Dr. Senjobe wali nga otunudde mu Mmengo Kabaka Njagala Road ojja kuba osobola be ekizimbe kya Biva Organic kinene kya green akugamba nti emmere ddagala kale abantu tujja bongera kawo but in focus today tulina be tugenda okuteeka ku VAR tulinawo omukulu Kojja Segona ng'agamba ye president wa NUP addako kasita principal president Kyagulanyi amale ekisanja kino ekiddako mbuye awo nga bwe baateesa yaddako abaana bamukubyemu dda tooki naawe ogenda mukubamu tooki ku VAR asaanidde oba tasaanidde ne lwaki abyogera kati tugenda kuba tutunulawaawo twalabye president yasisinkanye n'Akena Jim Akena wa UPC mutabani w'Obote tugamba okay Akena ayinza okuba kuba ne mu parliament wamulabako ng'agamba ye kyekisanja ekisembayo mu parliament ayagala abe ng'akiikira ensonga z'Abannayuganda twalabye bataddewo enkolagana awo ojja kuba ogitukubiramuko tooki bwe tutunula eri president era alina akatambula akatupa akatrendinze nnyo ng'abagamba kanyumidde nnyo abakubi ba hip hop bantambi akusanga mu round about nakulisa kyeweddira n'okituulamu n'okola ki yagambye mbu ayinza okuba nga si ye change agenda okugireeta naye ajja kusparkinga obulamu bwo obenga ayinza okubeera omu kwabo ndowooza ekyo yakikola dda ku ntambi wajja oyogera bi hip hop wa so ayinza okuba ya sparkinga dda tulina traffic bagiyise ki electronic biki automated electronic penalty system eyo yo abantu baparkinze emmotoka kati ab'Entebbe Southern bypass tolinyayo abasajja bagala tujja mu system abantu batandise kubanga kati emmotoka ziyita mu byalo ogenda olaba taxi ekuba shortcut enoonya watali kamera kuba kamera twena nakwebuuza why is it here waki wano wakati ng'ate obubenje obusinga okutta abantu buli eri up country bwe buviirako ddala bibbaasi na biki waki wano naye eyinza okuba nkulakulana nnungi but the fines are not realistic omunayuganda omuzomesa afuna emitwalo 36 ng'alina akamotoka kakosa omupoliisi afuna emitwalo 30 nga naye afunyeyo kalooni fayini gy'otandikirako gye tuyinza okugamba ey'ekitala ne supiidi mitwalo 6 kyogamba omusajja agenda mala emyezi 2 gwe oba tosobola zisasula okitegeera I think those fines have to be revised tujja kuba tuzitunulamuko naye nze kyemumamanya sijja zisasula ezo zo sijja zisasula njagala omuntu atulabe waasiba omuntu nti oli ali mu kkomera emyaka 6 lwakuba kitaala nga talina gwassi poliisi ejja kuba ekitubuulirako awo kyo kisigaddeyo Frank ekiri in focus ensonga nga mpitirivu baagala yazze n'akima kaadi baagala njagala omuntu ere wali ne Segona muteeke wali ne Segona baagala ojja kuba omutunulamuko awo tulabe
Kye kigenda maaso tutandikirewa. Isinza kutatandikira wa Tupac Shakur. Tugenda tutandikira wa Tupac sebo. Tugenda tuongiza mangu hip hop. Katutandikire wano ku mukulu. Kyagulanyi bwana amala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa president. President wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Nkaddemu. Kyagulanyi bwana amala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa president. President wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Tandikirawo kukojjaawo. Otubuulire. Bino si byebyo passing the queue. Ensonga eyo njagala era ensonga eno eri sensitive lwa nsonga. Tusuubira nti buli wanaabeerawo okukyusa obuyinza bujja kuba democratic. Wajja kubaawo akalulu, wajja kubeerawo committee vetting ng'abalala bonna. Sseggona nga munnamateeka waavaayo n'alaga nti no biri mu pulaani. Pulaani eno nga ye agamba Bobi Wine katugambe wamala kino ekisanja ye yaddako kati abanaategeka okulonda. Watifu time etuuka nga tasaanidde ye Nuupu erepresentinga ki? Nuupu nze mbadde njimanyi nnyo ng'ekibiina ekisingamu bamusaayi muto. Twagala tulabe Sseggona asaanidde okuba nga yaddako ku Bobi Wine. Statement eno wakyajogera kati nga ne kaadi mpulira nayo ya aga n'aga. Kiki ekigenda maaso ntamu ku VAR? Ensonga ya Sseggona tugenda giyingizaamu n'ensonga essaawa zino. Olunaku lwajjo omukulu Kibalama still ya resurrectinze n'abeera ng'agamba yamaze n'azuukira n'agamba nti agenda kutwala era ekibiina kya NUP okubanga awakanya obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu awakanya ne constitution eya NUP kubanga tuba tutunulira Sseggona tulina okutunulira constitution ekola ki egamba etya kati ngenda kubeera mbigata wabula omubaka Sseggona mu bigambo nkankubira omundu gumu ogusemba kamaza amaanyi. Kyagulanyi bwana amala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa president. President wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Kakati VAR. Sseggona bino byayogera kati. Sseggona kyaliko mu luzungu era mu political science bakiyita political preempting blackmail. Chechi. Political preempting blackmail position Sseggona mwali sawa zino. History bagamba history doesn't repeat itself but people repeat it. Kati tuddayo kemabega. Movement yabwe eva mu DP block okujja mu NUP. Abasinga ku bo bajja for political survival. Yes. Ne bakozesa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'embeera yonna yonna yaliwo as the political vehicle okubanga badda mu parliament. Abasinga ku bo tebajja nti no bakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga abakulembera neither bakkiririza mu ideologies z'ekibiina ekyali ekito ekyali kimaze okubanga kibi brandinga okuva mu ekyakibalama ekya NURP. Kakati embeera eyajjawo eya last year ey'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba kino kintu bayita ino kigazi. Mathias Mpuuga Nsamba nga yo yali Bruno Fernandes waabwe aba DP block. Ensonga we yajja engeri gye yagikwatamu fenafena tugijjukira sagala tubeere nga tubiddamu gye yakomekkereza nga amaze okubeera nga afominga DF okuva mu Democratic Alliance. Naye akaseera kali akasse kikubo session sensor motion rather katulaga baani abakkiririza mu ideologies z'ekibiina baani abakkiririza mu bukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukulembeze waabwe n'abaliyo nti no bagendayo olw'okuba nti no embeera eyaliwo yeeyo gye baali beerippyeko obwerippye mu bo mwe mwali n'omubaka Kojjaawo Lubega Sseggona. Lubega Sseggona mu bigambo bye ng'ensonga za sensor eddiranga bi yesebo ensonga wange kituufu inanga abakojja ffe tuli ba butiko ebikojja bwa butiko mbadde gamba nti Sseggona ojjukira ebigambo byakugamba ku nsonga za munywanyi we yagamba atya ebitaano si bye bingi ennyo
era ebitaano tebisobola kukulaakulanya ggwanga oba naki ate oli nabeera naye ku ddwaliro netusula mu mmotoka nga tulinda omukyala azaale kwegamba ensonga zonna zaali mu famire than party webali kakati oli mukwano gwe nfanfe era ensonga ezo zatandika okuba nga zimwogeza ekirimi teyali yekka abamu ku balala abayogera ebirimi ngenda kubatukako mu maaso awo kakati embeera eyo nebeera bwetyo naawo Senkulu Mandwa nagera nakola ekibiina ekiki wiiki ewedde twava ntugamba yeebala akole ki agende naye kakati mu dynamics z'ebyobufuzi wakati nga yeetaaga abagenda okuba nga bamwegattako wali mu maaso era twali twewunaganya tugamba nga tulina bwe tutalaba abamu ku bo nga gye baliyo matiitirira abamu ku bo nga gye bali balina empiki zibagenda okubeera nga bazannya ezigenda okubaleeta eno automatically nga tebagenda kujja mulundi gumu bonna ntobalabe bali awo 50 kakati kyekyo kyoli mukulaba essaawa zino nti mu kaseera kano ng'ebyo ebyaliwo bannayuganda babijjukira babimanyi bulungi nnyo kubanga amaanyi tegali mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nakikugamba amaanyi gali mu baki mu bannayuganda mu bantu ne Kyagulanyi akyogera lunye bannanga amaanyi gali mu mmwe azuuka buli kumaja nabeera nga abajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe tibannanga amaanyi gali mu mmwe musitukiremu tegali mu nze nkutte bukwasi mu muli kuba mulisa kakati ebintu ebikoleddwa ababaka abamu mu kisanga kino eky'emyaka 5 kitugenda okuba nga tumalako buli omu mu constituency ye amanyi omubaka we buli omu amanyi wayimiridde n'omubaka we singa obeera ng'ogenda okukuba tooki ojjukira mu kiseera kitwakuba tooki e Makindi awo Makindi West omubaka we yajjira mu shots nakajozi ka Madrid sayininga sijja kusayininga wasayinga nemba mukola mutani nja kukola ki nja kukomawo yayogera ebigambo bingi nnyo kakati n'abeebusiro muganda kojjaawo gyakiikirira nabadde ndi ku mitimbagano olunaku lwajo nendaba video bwavuddeyo nga banyiivu bakambwe nnyo nga bagamba talina kyakoze eki talina kyabakoledde era to hell with him video ezo njazikuwozanyira abantu okitegeera mbadde sizze naza wano n'olwensonga eyo Segona kyali mu kukola kyenkugambye kibayita political preempting blackmail nti ali mu ku blackmailinga side eno mu magezi nti singa bataweereddwa kaadi nga bagamba mulaba olwakonye ku nsonga eri mbuna yagala okubeera president addako kyekyamuwalanyisizza yamu makadi ngawe kyali ku mpuga mu bigambo bye mu defense ey'okuli obukadde 5 yalinganga deflecting atayogerayo ng'agamba kimu balinganga bampano olw'amagezi gange ojjukira bulungi nnyo kakati nono move gyali mu preemptinga egenda okubeerawo mu maaso wali abantu bagabe bannanga omusajja ekimumisiza kadi bamutidde naye atiika anti ekyayagala then kimuwe reason entuufu egenda okumutwala eri mu DF ewa munywanyiwe era creatinga yembeera kibeera nga ogenda ku mazzi ogenda ku luzzi mwabakimiranga ku gundi olw'ekidiba werutyo nti oba toyagala zane lwaseneko nga gomaze okusena amazzi ogasiikuula oteekamu ekidomula n'okisitula webale nnyo agenda okutuukawo kati Segona ekadi gyali mu kuzannya ayagala amazzi agasiikuule singa abeera ammiddwaki amiddwa kaadi nga bagiwadde omuntu omulala abatandika okugamba era abeere nga alina ensonga emututte enkulu eri Kyagulanyi dikiteeta ayagala kubeerako paka ensonga ezaŋŋaanyisizza lwakubanga nayogedde ku nsonga enkulu nti zaagenda okuddako wabanga ekyo kyazannya tugende ku Nuupu omuntu wa Nuupu ndowooza asobola okulaba ani ayinza okuddako saawa eno tugamba nti Bobi Wine awummudde amaze ekisanja kye kyakubiri of course there are some potential candidates boyinza okutula n'ogamba nti ono mu kibiina kya Nuupu he suits the place that Segona fall among those people today mu mwaka gwa 2 ng'ogyeko constitution ogamba nti constitution esobola okuba emukkiriza melts abantu ze badatunuulirako kuba kino ekibiina ky'amaanyi g'abantu kituufu melts ezo Segona azirina anti mbadde njagala kusookera awo nti okwesimbawo NUP mu bimu ku byasooka okwagala okukola
yayagala ebeere ekyokulabirako mu buli kimu kyekola. Teyagala kubeera nga kibiina kya NRM kyekiina kibayita sole candidate ate esimbibwako myaka 40 nga mu NRM opposition bagiteekawo yiye ne vice we. NUP mu kujja buli kimu yakikola nga kiina kubeera alternative, tebaagala kubeera nga bafaanagana bali bannaffe. Era wakati mu kusuka omuguwa NUP tulina okujjukirako engeri gy'efoomingibwa okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bagijjamu. Kutandikira kuva ku Biliena Kibalama wagenda okukiregistaringa ng'ekibiina kya NURP. Ne kibeera nga weekiri nenga tekiri active. National Unity Reconciliation and Development Party. Ne kibeera nga kiri awo. Ne kitabeera active okumala ebbanga n'ebbanga paka nga 2017. Briefcase party. Era bakagombe Secretary General waakyo bakagombe ne bakizuukusa 2017. Wakati mu kwagala okubanga bakiri brandinga okuva mu NURP kifuke NUP. In fact bakagombe bambi bebakitandika ekyokwagala okuli brandinga 2017. Ensonga webagitwala okujanja ewa Kibalama nasoka nakola ki n'agaana mu delegates conference emu. 2017 Kyagulanyi wamala okujja kuba MP w'ekyaddondo mu by election. Avuga ebyobufuzi n'avuga ebyobufuzi abantu ne bamusiima ne bamwagala. People Power Movement n'ebeeranga etandika neefuuka amaanyi neefuuka de facto opposition group. Awo ne bajjawo obuzibu bw'amaanyi nnyo. Nti Kyagulanyi People Power Movement was a political party. Yeah. But wakati mu kwagala okukitegeerako nti no man, this is now politics. Olina bakati isi wojjira olitaba bakana biki byonna natandika okufefeta wagenda okubeera nga ajjira nga amaze okubanga akitegeera nti People Power Movement twasobola agiregistaringa nga political party. Era yagendako ko mu JEM okukola consultation nabo banabegattako, yagendako ko mu PDP, yagendako ko ne mu was it DP webityo nakuba mu tochi neno gye yagenda nga tekiggwa. Options zizaaliwo era bamwaniriza nga tekikola ki nga tekiggwa. Kibalama yennyini mu NURP nga tebanana kujiri brandinga era naye natuukirira Kyagulanyi namugamba munnange bali baganyi waliwo ekibiina kino wano. Kyagulanyi nasoka n'alindako nasoka n'ascanninga torch olabe waawa nabeera ki suitable. So Kyagulanyi took his time. Then nasalawo na zero winga to NURP. Ni bagenda mu NURP yali amaze okubeera nga efuuka NUP ne bateeka ne mu gazeti ng'eyo gundi ewedde. Then mu 2020 ne bagenda ne bawanyisiganya obuyinza mu mateeka bulungi nnyo leadership n'ekyuka. Then bano bannaffe ne bajja aba DP block ne bajja formation y'ekibiina nebeera ng'ekola ki ng'etandika. Naye mu kutandika ojjukira bulungi ebyaliwo nti wayita akaseera katono omuntu yali abaddeyo obuyinza mu butuufu bwabwo bamaze n'okugazeti nga buli kimu n'agenda n'abawabira Robert Kyagulanyi Ssentamu nti leadership ye agiwakanya. Simanyi bamaginalizinze bamembers bamuli tebabawadde biki weebityo. Electoral Commission yennyini negamba nedda Kyagulanyi mutuufu. Omusajja gwagenda mu court paka Musa Sekana mu High Court. Nabeera ng'agamba nti ekibiina kya NUP leadership kiri mu ntuufu. Era ololo ya Segona yali very influential. Yes. Kennyini Kibalama n'avaayo n'agamba nti bamuwamba, ojjukira bamuwambira. N'agamba nti he was coerced okubeera nti naayogera oba okubeera nti antagonizinga NUP mu kaseera ako. Ojjukira bulungi ebyo byonna ebyaliwo. Ye kennyini mu bigambo bye. Era ojjukira bulungi nnyo video gye twalaba n'ebifaananyi bye twalaba ng'ali mu was it a safe house, was it a what? Ngali n'abamaje ku rooftop oba somewhere there. Kakati mu 2023 NUP nekola delegates conference. Nekola delegates conference ne bamendinga constitution. Ne bakola empya gye bagenda okubeera nga batambulirako. Era mu constitution eyo mwe mujjira kino ekyebisanja ebibiri. Naye ne bagamba nti bigenda kutandika 2026. Bitandika era Kyagulanyi katugambe nti 2026 wakitwala ne 2030 maaso kiba kibeere kyokuli paka 2036. Asose kukubayo K5 nga Museveni. Anti constitution ejjira wakati mu 2023. Singa yali yajjanga 2020 wajjira kuwa president 2021 kyali badde kisanja kimwawo 2021 paka 2026 then 2026 paka 2031 bisanja bibiri. Naye wano bona batandikirawo era ku bifo byonna kabeere ba MPs bonna
bisanja bibiri kabibere positions eziri mu kibiina secretary general mwogezi biki byonna babisalawo bisanja bibiri kati wetuba tugenda kucha as per the constitution kine kya Segona nga sina kugenda mu the meaning of what he wanted to say bya bikoma 20 abajja 2036 Segona wabanga kisinya akachi amannyo that is 2036 yes kakati wetuba tuze mu now that is as per the constitution nga wekola kinga weragira era nkubulidde ebirubirira nebigendera ebiri mu gaba constitution Kyagulanyi teyagala kubeera M7 ayagala abere sole candidate takyagalangako era talina buzibu nakyo nawe mu statements za Segona nze ng'omuntu tezali baddembi kubanga ziri reflectinga nti no mupate mukirizibwamu kubeeranga mugenda kubeeranga mwesimbawo ku bifo ebyenjawulo singa obudde bubeeranga bukoze eki nga buweddeyo. But here he is not saying ajja kwesimbawo. He is confirming in the babisayini. Badde nkugamba nti nze nganze statement oba okwagala n'okweyagaliza okw'ekifo ekyo sikirina mu buzibu kubanga ki reflectinga ekiri mu patent ekikkiriza gyekiri. Now it exonerates NUP ekibiina and Robert Kyagulanyi Ssentamu as a president. It exonerates him nti eri waliyo bakkiriziganya mu internal democracy ekibiina kibeere nga kikola ki nga kigenda mu maaso. However, the problem is the choice of words he used. The choice of words of Segona nti ebisanja bya Kyagulanyi bina biweddeko ebibiri nga we twakkaanya okukkaanya kwayogerako kwe kwa 2023 okwa party constitution we bali ejinja bali wano Kampala eyo kwagamba ko kwe bakkaanyako nga bannakibiina tibakkaanya ebisajja bibiri we biggwako nga omuntu avaako but then the choice of words byakozesa nti nze addako. That is where I have the problem with. Why do you presume nti gwe bonna why do you presume like we are in a monarchy nti kabaka wabeera avuddeko agenda okumuddira baba amulaba dda nti agenda okubeeranga ddawo bwe buzibu kaboko buli mu statement size bw'aba ogamba batandika kubala mu 226 paka 36 isn't that too early omusajja atanafugadde ekisanja ekimu isn't the timing wrong nanti timing yekuzeeyo ku kiri kyenkugambye anoonya ali kusikula mazzi okay okitegeera bena byayogera bisobola okubeera nga bituufu but the problem is one the timing to the choice of words nti nzaddako yani badde ogamba nti wanaabeera avuddeko tujja genda mu kulonda era nze omu kwabo abaali yagadde. How old is Segona? Early 50s. So 10 years from now you will be what? 60 early 60s. Yes, early 60s. So kyenkugamba tukirabira mu mbeera omusajja ali mu creatinga kkubo limufulumya singa abeera amiddwa kati ateeka ekibiina ku bunkenke is holding it at ransom nti singa tumumma wano he might show the world nti no maybe it is because he showed aspirations nga bwe kibadde mu NRM ojjukira bulungi nnyo mu NRM 1997 Dr. Kanokiza Besigye wafunira obutakkaanya n'ekibiina kye kyennyini aveeyo 2 years later awandike dossier yateeka mu Monitor ne New Vision yali eyogera ku bizibu ebyali mu NRM nga pate ne NRA oba ne NRA in fact yali maze okubeera nga efuka UPDF baagala okumukoti marshallinga nga bagamba nti omukulu alingiza musobani ya mukamaawe oba kitegeera n'abadde bajjanga bava ku Mwami Museveni bonna that was the kikyali kyogerwa webatu kakati nno naye ali mu kusiikuula eno mazzi nti singa abeera mmiddwa awatandikirewo awo olutalo nti mulaba bannyimye bantidde olwokubanga nalaze nti no aspirations ono naye ayagala kubeera nga Museveni abeereko kuno emyaka 40 nga yafuga ekibiina kyaffe. So I think we watu wali mu kubanga azanya is trying to play politics. Okay. So tumulekaawo? Tumulekaawo 10 years from now. Topikinga abagirese mangu. Anti agirese mangu olw'ensonga wagambye ndi ayagala bamutandikire okuba ye yakitegedde tebayinza mugumiikiriza. Yes. Akati bagenda kumutandikirawo bamutandikirawo bigende nga bikula kati bamummira kaadi aleetanga ensonga lwaki alina okugenda ewalala bagenda okuexercisinga internal democracy kati noli munene yatandika jangu kati komaweeno okitegeera kitawaweeno nze nfaafeewo nze no kisanja kimu nze ngenda fuga kisanja kimu yemu abaddako eno kyenabagamba ekyo tukuyetinga ekirala biki so oli n'abagenda kumuwa byagenda okubanga ayogera
kati kyekimu nekiri ku baagala tibagala kulokutana baagala twamulabye Emitiyana ng'agenze ku head office za Nopo Emitiyana eyo ng'agenze okukimayo kaadi buli omu n'agamba okusinzira baagala byabadde afuumuuka ne bamuwa omwezi okwetonda n'agamba nga yeetonda ngaani yakola musango ki baveeyo bagumugambe biki byonna byayogera kyabadde kyewuunyisa okulaba akatambi ng'agenze okusabayo kaadi awo yabadde abalaka ki kyabadde tekyewuunyisa ekisooka ekibiina kya NUP tekigoba bantu kyali kigobeko party member n'omu gwali owulidde n'abazze bakola tekigoba gwe weegoba weka ali mpoga bamugobako bamuyitako ennyonnyola yes bamuyita jangu wennyonnyoleko wetondere bannayuganda weyagenda yafuuka musu gw'ekanyanya teyadda ne banne abalala abamwegattako mu maaso awo tebakomangawo naye nga NUP tekolanko ene declaration nti bano tubagobye n'oba ojjukira ebigambo by'omukulu vice president mukulu Muwanga Kivumbi era bwe yali ayogera ku bifo ebimu yagamba nti munnange tugumiikiriza ebbanga but at least we've given an ultimatum of omwezi mwetereeze temweterereza simanyi gwaweddeko temweterereza ffe mweterereza aba constituency bammwe then if all is well nga oyingira amazzi ng'otestinga how deep it is so ne mwannyoko baagala baagala oliko John mwannyinaze kale tewali buzibu tayawukanako na Sseggona kyali mu kubeera ng'akola waliwo mu luzungu kye bagamba nti the writings are on the wall the writings are on the wall already where her loyalty is, where her political loyalty is. And it is in Noop. That's why she came to pick the card. That is where her loyalty is. It isn't in Noop. It is somewhere else. But just aliyo as kituga marriage of convenience. Naye nga loyalty eri wa mukulu. Naye nga wenna kunyonnyodde formation ya DF tebaayagala bonna kugenda mu mulundi gumu. Mu byobufuzi olina okubayinga tomorrow. Tomalayo byonna mulundi gumu. Kyova kyava yagamba nti waliwo ekinene ekijja. Kyova olaba bakugamba n'obeera ng'oli mu gavumenti. Tomalanga kukolera bantu byonna bimalayo mulundi gumu. Obaako balina okusabirako akalulu oluddako nti ate we mumpa ku luno. Olaba oluguudo n'abasuubiza luli ku luno olukola ki? Luggwa. Naye singa byonna oba bimazeeyo oba ogenda bagamba kyenyi. Njagala bimaintaininga. Kati kiryangalira n'obufumbo. Omukazi bagamba waba akusabye ebintu. Tobimuweerawo byonna mulundi gumu. You are not the right person. Kubufumbo oleke. Ebizibu byofunye muganda wange. Twogere ku birala. Nkali nze nkugamba singa bimalayo mulundi gumu. Naye inobbayo ekirala kyakweguyako bate yansuubiza emmotoka. Ebizibu ebikutuuseeko tebagumiikiriza oba bakoleddeko katono tebalaba mu future. Kale tuvuddeyo olwo tukoze eki? Tuvuddeyo. Ne DF yali tasobola kubeera nga abantu bonna bayingiza omulundi gumu. Yalina okucreatinga because tugenda mu political season. Tugenda mu political season kutandika nga mu Gw'omusanvu. It is going to be a busy window. Kati nga fabagoberera emipiira olwo tuka mu kaseera ka August awo aka busy window onaveno nagende eno deadline in 1 week. Fabrizio Romano nabeera busy. Kakati ne wano omukulu Mpuuga abasambi be akyabaleseeyo ayina okukolayo kaniveiring babiri paka okutuuka mu kulonda abawo obujozi bawanike. Welcome to Old Trafford, welcome to Highbury, welcome to Emirates Stadium. Tiyalina baleta mulundi gumu because obamalayo mulundi ogumu what politics are you going to play political season ng'etuuse. Okay. Kakati bano basigalayo eno naye nga bakimanyi bulungi nnyo the writings are on the wall. The writings are on the wall. Kakati okituuka ekiseera nga bannamitiyana because NUP okugabira omuntu card nkiddamu omulundi omulala. Tebalina bo obusobozi nga bwe era singa obadde osobola okunzikiriza next time constitution yakuleetera gundi eyo ennyingo. Basinziira ku maanyi goyina ku ground nti ba constituency bo boogera ki? What are they echoing? If they echo nti tukukooye nga bagamba nti ono yali capable
kati wemba nkubuuzizza nga gwe wiiki ebedde bali mityana nnaku 3 what was the ground saying? Was it Nabusa? Nabusa ku ground abaddeko but Nabusa the ground is a bit shaky. So whichever the ground kyeneebeereta erinze nga kaseera katuusa ka nomination oli wonna party ejja kudecidinga, but as far as I hear as ground nga weeri ne politics abadde ali mu kuzannyibwa essaawa zino mwabo ne Mpuuga and his group we all know ekiyinza okuddakaawo senga kaadi temukwasibwa tegenda mukwasibwa twala kyange nga tuvaayo eyo mu kaadi kati waba tagifunye kati aba afuna naye ebigambo byagenda okuzza eno then afune bamugulirewo oluggi bamugambe welcome to Old Trafford. Omanyi okuba VAR mulungi ntambi ate wano e Kampala nalabyeko wakalabyeko akadde kazunga Shamimu Malende ne ono omuwala omukyala Zulia Luyulika ng'abantu bagamba Zulia Luyulika akoze bubi nnyo speaker wa KCCA kati naye yakimyeyo ko kaadi yakimye ayagala kujja Kampala womane MP ng'amugamba oyingirira otya Shamimu Malende could it be the same card? But me, what I believe in, if we say that to goberera democracy, let everyone who aspires to become whatever they want come and show their aspirations. Bajjeyo okwagala kwabwe mi nze nkooye enjogera abannayuganda bamu gye boogera kino kifo kyono lwaki oyingiridde ono lwaki teweesimba eri wetubeera nga constitution ya Uganda etulagira nti omuntu okwesimbawo these are the requirements ne party nayo neteekawo nga NUP nti it is a party erina democracy eteekawo enteekateeka z'abaani abagala okwispiringira ku bifo let them all come and exercise their right okitegeera then basalewo ku criteria bo gye basinziiramu nga party okubako gweneegabira then bannayuganda nabo ku final day babiri nga basalawo ani gwe baagala abiri nga abakiikirira gwokimanyi bulungi nnyo nti nno tubalabeko instances nyingi nnyo ng'ekibiina si NUP yokka but ebibadde bize bibeerawo kabire UPC kabire FDC kabire NRM ng'esobola okusalawo negamba nti tuwanise omusambi waffe ono bwe twadde kaadi Zanero Sekanjako n'amukuba akalulu independent n'awangula nga ground yabadde eyogera kirala kakati nze awo njagala tukole ki tufokasinge tubeere let whoever who wants let them exercise their right and then the party decides whom to give the card webelanga sigwe sazawo ye mutuufu it will reflect ku ground wano ku final day nga tuli mukubeeranga tulonda. Okay, yes, tugende watupa Jima Akena yobadde oyagala tugende then tupaka tugende okusemba. Okay, Jima Akena yasisinkanye president ne boogeramu awo tubadde tumanyi bulungi nti UPC ne badde n'enkolagana nnungi nnyo n'NRM era badde efunangayo minister just like you CDP. Yes, what is the twist now? The twist guno omuzanyi eno film erimu ba players abawerako mulimu Jimmy Akena abatamanyi Jimmy Akena mutabani wa Obote. Former president Obote. Now wano waliwo wabaddewo historical enmity y'amaanyi nnyo between Mr. Museveni nga kirina personal historic enmity between Museveni and UPC. Ojjukira bulungi nnyo mba nkozizza other players are going to come in this conversation ku Luwenda Kinaana akalulu mwami Museveni ajjira ku kadi ya UPM Uganda Patriotic Movement n'akubwa wakubwa akalulu in fact nakunnyonnyola luli nti yalinganga wala Katumba oye Luwenda Kinaana he was defeated terribly but he yavayo na contesting ebyavudde mu kulonda nga Semogerere yali alinganga ali comfortable nenga gwe babba Semogerere naye yavayo okuwakanya ye muntu eyalinganga tugambe eyalinganga asembi under UPM nalangirira olutalo ku Luwenda Kinaana mugumu nagamba nze sigenda kubeera nga mbikkiriza 1 ebivudde mu kalulu 2 governance y'Obote ng'omuntu leadership gyatuwa si Uganda gyesaana olwa ebyaliwo human rights violations democracy nga bamulinyiridde biitirivu nnyo n'agenda mu nsiko 1985 Obote n'abeera overthrown by Tito Okello Lutwa amu ku bajasibe abali abamanyi bakomanda be ne Bazilia Olala Okello yambeera nga bamujjako 1985 Tito Okello n'afuka president awo
ne bagala bateeseganya ne musajja yali asigadde mu nsiko aveeyo tikiwedde n'agaana Museveni n'agamba I still need more namwe sijja bakkiririzaamu era n'alwana paka mu January ng'ennaku z'omwezi 26 si mu 6 si Liberation Day. Liberation Day yawukana ku Heroes Day. Yawukana Heroes Day ya June. January 26 n'abeera ng'awambye Tito Okello Lutwa n'afuuka president wa Uganda, that is 1986. Wamala okufuuka president wa Uganda, Obote n'awaŋŋanguka n'agenda. Kakati awo mugezaako kubanga atereeza. He was a revolutionary man mu kusooka awo. Whatever happened to him essaawa zino after some years we don't know, but kiva nnyo ku power corrupts. Ekyo then ekyokubiri nti ekite kitava kusengejjero kifuuka wankindo. Yes. So wamala okubeera nga awamba Obote agenze n'agezako creating a broad based government. Abeere nga yatannyo muyeekera. So he was strategic mu kusooka. Involved everyone who was there. Yes. Kulaba Semogerere basebana Kizito then ne bengenda okugamba bano masa abali aba UPC. Nenga ekimu kubigendererwa ya defecting sa banna UPC era focus ye yali ku UPC more than any other party kubanga yali amaze okubiranga jambo yenza. Kiyasooka okukola nasooka najjawo ebibiina. Nabijjawo nitubiranga tuli mu single party system. Nitubeera tuli movement system. Kakati n'agamba because UPC mu kaseera ko buli government ebeerako ne tundu lya base yayo weesinga okubeera ng'eva. Kati UPC yalina base y'amaanyi nnyo stronghold yali mu north ne mu side za east as a west. No. Yali north ne Waliteso bayitayo batya. I think that is the yes, so I think that is also east. Yes, side zeyo nga wali strongholds za UPC. Era ngenda kukuleetera abantu aba defecting awo. Gwe bawulirize ne gye baali bava. Yoweri Hunter Wacha oyo yagiyingirirawo nga lumu oyo yali avalango. Yali musajja nga yali wamannyo mu government ya Mwami Milton Obote era najja namuwa minister later namuwa commissioner. David Anyot yali avateeso byamu kuba UPC abali abamanyi mu government ya Mwami Obote oyo ne defecting namuwerawo ba minister. Crispus Kiyonga Misawa zino gyali. Crispus Kiyonga yali junior minister mu government y'Obote wabula Museveni wayingira ensiko. Crispus Kiyonga y'omu kwabo aba 1986 nene yeyunga ku government ya Mwami Museveni. Owekitiibwa Amanya Mushega oyo naye namwegattako era oyo naye era mu rebellion nga weeri yali amaze okubeera nga alaga interest ntakyetaaga nnyo Obote naye n'abeera nga abasajja abali mu nsiko yali abakkiririza more than Obote. Then oyo naye n'amuwa bye yamuwa but later era Amanya Mushega n'ava mu NRM n'agenda mu FDC kubatandika FDC. Now omulala gwe yagezaako okukansa Cecilia Ogwala yagezaako okumukansa yali wa UPC n'amusuubiza okumuwa obwa vice president mu kisanja kya 96 ng'amaze okuwangula Ssemwogerere n'agaana. Cecilia n'agaana n'asigala mu UPC but later Cecilia neyegatta ku side ya FDC. Netugenda mu kalulu ka 96. Otugenda mu kalulu ako jukira bali tebakkiriza bibiina byabufuzi kubeera nga besponsoringa ba candidates era wadde Ssemwogerere yali wa DP ne yajjanga independent financial movement system akalulu n'akawangula. Wamala okuwangula akalulu ako ekyaddako eno mu maaso 25 kwe kwali okufa kwa Milton Obote afudde. Wamala okubeera nga afa mukyala w'Obote Miria Kalulo Obote ajja era n'abeera nga afuna obwa party president abeere nga revivinga ekibiina ekya UPC. Now kuva 25 awo ebizibu bya UPC we bitandika. Miria amala n'afukako ne minister ndowooza. Oba yamala n'amuwaako sijjukira. Naye ani yali owa education yali Bitamazire. Bali bafaanagana mu face. Baali bafaanagana. Ne sijjukira ati yamuwa minister gundi. Kalule sijjukira bulungi awo. So Mwami Museveni awo ebintu ebitandika. Era gye weegendereze mu biseera ebyo. We yalinganga alina ebimulemye yekwasanga UPC. Ne mu 96 twawulira amagamba mutawa Museveni Obote akomawo. Era nga Obote was a scarecrow to Ugandans. Era Obote kasamala okufa bwati nassa ekiko. Kakati netugenda mu NRM UPC competence mission. One nga yali yakwagala ku neutralizing aba UPC members abaaliwo mu kaseera abamu nga amaze n'okubeera nga bateeka mu government. Ekirala okubeera nga narrative ye agisembezaayo
nti ebizibu bya Uganda tulina binenyeza Obote yali yayonoona eggwanga n'addiyo bonkanya yali mu kubeera ng'azimba buzimbi 26 akalulu ako abakajjukira obulungi Miria Kalulu Obote wakajjamu omanyiza yafuna 0.8%. It was a very, very, very wrong number. Giafuna. Then Museveni nga wayagala. Then ku abaka parliament ku babaka ebisatu nkaga mu musamba bali bazibiri biri mukaga. UPC ne isako mwenda nakuba munga onagamba kinayagala kikoze eki kiwede. Olo UPC nge etandika okubanga kawansi. Serengeta. Aha. Nitugenda mu situation ya Akena ne Otunu. Otunu, he was an ex-UN member. Najja. Came to take Uganda back. Aha. Nebagenda agamba to take Uganda back. Yes. Nebagenda mu kalulu ako kufuna party president wa UPC. Era akalulu ako Akena n'akawangula. Akena wangula akalulu ako obuzibu ne bujjo obuyitirivu ennyo. Nti ajja asake nagundi yakawangula Otunu akawangula. Era Otunu mu 2011 UPC nekola ki ne musimbawo. Naye mu UPC munda mwennyini Akena bwe yalamaze okubanga defeatinga ne mukyala we Betty Amongi ne batandika okubiranga balwanisa Akena mu kibiina era mu kalulu ako bawagira mwami Museveni ojjukira bulungi era bazeba muwagira era ng'oli omukyala yabeera minisita buli kadde. I think she's still a minister even up now. Yes, akyali minister bwatyo. So Akena bwatyo ndowooza marriage ye ne NRM nebeeranga etandikiriza bwetyo wadde asooka n'abeera ng'akola ki ng'agigaana. Now 2015 bagenda mu kalulu akaddako akapate president wa UPC. Akalulu ako Akena n'akawangula. Era ojjukira bulungi nnyo nti ekyabadde embalala nga DP egenda mu kalulu kaayo. The police protection, the facilitation yonna yaliyo. Ne mukana akalulu ekito bwe kyali. Era ne baziyiza Otunu okufuna ekisanja ekyokubiri. Akena n'awangula akalulu ako. Wawangula akalulu ako ndowooza ne bagenda mu in fact mu 2016 UPC netasimbawo muntu nekyewuunyisa bwe tasimbawo muntu abali bamaze okugenda mu ndagaano era endagaano eyo yeweesa muka Akena Betty Amongi ne mweso wa minisita w'ettaka yamuwa minisita w'ettaka awo era appointment ye baloyalties aba UPC ne bagirwana nnyo ne bagenda kisoboka ate bano omusajja atujoze nnyo naberanga omuntu afamu tutamwana wa minister Akena n'abagamba nti cabinet yaffe ya UPC yatudde nebiranga ekyendo osinga mukazi wange mumuleke muveeko kubuulira na Akena awo in fact mukoddomi wa abera mulamu wa Betty Amongi, that is a brother to Akena gwaita Tony Akaki n'avaayo n'agamba nti Betty Amongi she's a stooge, she's a mole owa mwami Museveni nga yamutusindikamu aberenga atubega aberenga asanyawo ekibiina gundi zalimbi nnyo. Then 2015 tebasimbawo muntu 2017 ne basigninga memorandum of understanding between UPC and NRM nebeerawo era 2021 tebasimbawo muntu era still era Akena ye n'agamba nti tagenda kusimbawo wabula agenda kulobingira Lango sub-region okubeera ng'efuna ba MPs n'okufuna bano abakulembeze bano abalaba ebitundu. So he's lobbying ali ku mulimu gwa kubeera nti no azza Lango back to where it had to be. Then nitandika okulaba cracks mu 2023 Akena one kati cracks ezo zeza tusiza kino kya meeting wakati wa Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP meeting gye yabaddemu nani ne Akena eri nze nkuzimbira bakwatagana batya katata 2023 enjawuka cracks mu Luganda cheki enjatika zitandika okubeera nga zirabika mu nkolagana gye tumanyi embono yali matabuta wakati wa Akena ne mwami Museveni zitya 2023 Akena alangirira nti agenda kujja yesimbewo 2026 jukira mu ndagaano yaabwe gye bakola mu 2015 mwalimu okubanga UPC tuba tugeze mu kalulu akalijjeno yetesimbawo president UPC balina kuwagira NRM okitegeera kati awo walangirira bwati omusajja n'agamba ekiti kino omusajja MOU yaffe agikoze atya gye twali agivuddeko now 2023 mujjukira bulungi nnyo okufa kw'omwami Engola Oyam North eyafa wano nga musajja waffe amaze okwogera biki musajja waffe isimu mutegedde minisita eyakuba amasasi luddawo wano yali wakyanja ekyanja
wamala okuttibwa nitugenda mu by election by election eyo eya Oyam North Oyam NRM nereeta mutabani wa Engola yennyini UPC nayo nereeta owaayo UPC newangula NRM ng'etaddemu buli kimu kyonna kyesobola resources zonna intimidation migo bribery unprecedented okubeera nti mulekwa tawangula kwebiseera ebisinga bannayuganda oli waba taata wafude wa mama we bagamba bambi yes era mu kalulu ako UPC nekawangula era akena n'ayogera n'agamba n'avumirira NRM ebikola bibaddekoze mu kalulu ako nga tayagala UPC ekoleki ewangule atandika okuddamu okufuna influence in the north akena netugenda mu 2024 okufa kw'omukyala Cecilia Ogwalo yali wa FDC wafa tuddeyo mu by election era UPC ekola ki ewangula okay ekiba kitegeeza nti between 2023 paka ssaawa zino 2025 confidence abantu b'engulu bagizemo gifuna mwakena ti by elections ezo because NRM ezo zozi by elections ndala ziri webati ebadde tekangawo amaanyi gonna era twamaze gisuza busuza kanakeka wempe nayo ngayagala kakola nkola eri naye twagisuuzizza wano era nekola amanchalo gaayo negenda eri mu VAR yayo nga ye controlling gayo byabaddeyo so watyo akena naddamu nafuna influence ey'amaanyi in the north now fallout wejjira mu 2025 omwaka guno omusijjukira yali Feb kwali nga bagenze nga ffe tugamba ntugenze kulima ku bijja by'abajjajja yali agenze kulima ku bijja bya taatawe n'agenda eyo nayogereyo statements ezimu zaali zigamba nti mwami Museveni adobonkanyizza nnyo cooperative societies ate ng'agamba cooperative societies ezo taatawe yazitandika zaali z'amannyo mu kuyamba bannayuganda ono azisse omusajja aba ali gyali ne bamuleetera ka video omusajja nga abyogera n'agamba bannange omwana omusaayi gumukimye blood is thicker than water webali lwaya badda so watyo era n'asigala nga defendinga political ambitions ze nti agenda kubeera nga ajja so lwaki ba meetings ekyagulanyi nti ndi mu kuzimbira the transformation of Akena from Akena who had entered marriage with Museveni to Akena who backflipped naddamu empewo ne zimuyita ezeewaabwe kakati mu byobufuzi nga tugenda mu kalulu wonna wonna ojje weegendereze you need to ally okubeera nti nno olinayo strongholds z'ofuna olina social bases z'otaapingayo now if you have Akena nga azze mu narigaininga north oba ogenda kubeera nga omwetaaga nnyo as your ally mukalu ke tugenda okuba nga tugendamu so ye ensonga enkulu lwaki ye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino they can sit on the same table because Akena has now transformed and now he has influence kakati ogenda kuba omwetaagako ekyo n'ekisembereyo ddala mukyala wa Akena Betty Amongi bulijjo kuva 2011 abadde yeesimbirawo Oyam South as woman MP ku mulundi guno so manche yakoze Betty Amongi n'obuzibu obwasinze okuva NRM enyiige ne Museveni atanyigire ddala nti nabadde asobola okubireka abeka bwati abizannye Betty Amongi genda n'akyusa polling station n'agamba nti kati nzijira kulira city ewali Dr. Jane Ruth Acheng kati ajjeeyo kati Akena byonna yabala kitegeeza kati ssaawa zino Akena agamba to do or to die to hell with Museveni sebo kyekyo okay yes it was suspicious ekifaananyi kyanneewuunyisiza naye okusinzaawo binnyonnyodde katubiwe obudde tubirabe nsooka okuddamu okuyisawoko kuba mu sponsors bange basebo ne bannyabo ne bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions bano abasangibwa ebunnamwaya okulirana bunnamwaya police station na emukono na suit kanana bano nga bakafulu mukubeera nga bakola kibaita full house cleaning bakola sofa set cleaning bakola carpet cleaning bakola pavers cleaning pavers ne bazikuutira ddala nezibeera nga zitukula ennyumba ne bagiyoyoota nebeera nga erabika bulungi nnyira nga yeeyagaza sofa sets ne bazicleaninga carpets ne bazicleaninga ne bacleaning oba okulongoosa amate
mategula sako n'amabati kye bayita rooftop cleaning, bakola kye bayita full compound cleaning, bakola ne furniture cleaning ne baddaabiriza ne byonna naddala ebiri mu offices, ebiri mu hotels, sako n'ebiri mu hostels. Era bayoyota n'okubanga balongosa ddala emmotoka sako no motorbikes be bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions. Bakubire ku namba z'essimu 0752 84 0308 ne 0706 85 25 24. Wenaba nkomyewo tujja kulaba ate ebivaako ewa Sham Confection Plus. Amanya nkyali omuweereza mu mulungi Frank Ntambi Wayne Barkesa. Wayiseeko ku UBC. Empereza gyowerezaawo bwe tukomawo. Ati mbabadde nnyo story yake na. UBC ne badde n'okunywa ku twendo tw'otuzi. Katugende n'oyo ku lwendo lw'otuzi. Anyway, akatambi kano nga wonyotwe. Abali wano mwagala nnyo hip hop bangi mwagala nnyo Tupac. Tupac ndowooza ye muniga akyasinze mu generation zonna. Ne Tupac yabagamba, I am not sure that I can change the world, but I am sure that I can spark the brain that will change the world. Yekibagamba nange kiddamu nti siri sure nti nze ngenda okukyusa ensi, naye ndi sure nti nsobola okukuma akaliro akagenda okukyusa ensi. Okujjako abaakaduweetinsi. Abantu ojja salira wano onoba wakateekateekayo. Salira tusaleko. Ojja sala sewo. Tusaleko. Lwaki tosalako? Obadde ki? Yawatuuka. Nsalako. Nsaleko. Okomye wano bw'oti. Ojja okateeka oba oteekayo. Okay. Njaka salako. Yes. Kwe kusalako? Yeah. Abantu mbabulire betugenda osalako. Anyway, go hip hop. Yes. Oba hip hop. Oli hip hop oli hip hop. Nze media personality of the year Uganda MTN Hip Hop Awards Kitegeeza I have all the moral authority to speak about hip hop because I have the award at home to speak about it and I can also interchangeably twist it into Bobby Wine's words zayogedde ebigambo ebyo byowulidde Tupac Shakur yabyogera ku TV gye bayita MTV yakola interview wakati mu bugubi obuyitirivu bwe yalimu system ng'erimu kubanga emukyojjanya eya America y'abasajja abo abeeru nga omusajja afuuse activist wabula nga akozesa music akozesa nnyimba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akikola era mu bigambo nga Kyagulanyi wagambye yagamba I'll spark the brain that changes the world. I might not be that person. I might not be the one. I might not be the one who will change this world. But I'll be, or I'll spark the brain that will change the world. Ebigambo ebyo obero byafumitiriza muntu waba yabyogera 1994. Nga mu mwaka gwa 2008 twalengera the first black president in Barack Obama. Awo otegeera nti akasajja kituufu kubanga singa ngenda kunyumiza ku music wenge ya influencingamu era tewaliwo mbeera otaletamu contribution yenti ya inspiringa n'abantu nga Obama. Wabula nga nzizeeyo party eno wentunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu waali essaawa zino ne gyavudde olugendo lwe lulinganga olwawandiikibwa ku lunaku lwe lumu Katonda nga yaluwandika ku lunaku lwe lumu we yali awandiika engero z'abantu ababiri Tupac Shakur ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yayiwandika omulundi gumu n'abata whatever Tupac Shakur first kiyayitamu n'ebye yali Robert Kyagulanyi Ssentamu byayitamu era ebimu abikoze tusabe Mukama Katonda kireme kutuukawo ekya Tupac but ebisigadde byebyo bitya 1972 omusajja oyo wazaalwa azaalibwa maama we gwe bayita Afeni Shakur yamuzaala ne taata we gwe bali bayita Bile Galand be bamuzaala wabula nga maama we Afeni yali afumbiddwa omusajja gwe bali bayita taata we yali ani the father I mean the stepfather Motoru Shakur kati family eyo yalina roots mu kibiina kye bali bayita Black Panther Party ekibiina stepfather
bali ba members bonna kumpi family yonna ne tata yini amuzaala ne stepfather ne ba godmother be ne ba godfathers be bonna nga bali rooted into the Black Panther Party. Kyali kibiina as well as a movement eyatandika 1906 omwami amanyiddwa nga Huey Newton yakitandikawo paka katana kubeera nga azaalwa 72 72 maama we yasibwa ebbanga n'ateebwa ng'ebula emyezi 2 Tupac Shakur abeere nga azaalibwa era Tupac Shakur mu kuzaalibwa kwe maama we n'amutuuma erinnya lya Tupac Shakur okuva okwa revolutionarist omu owe Peru amanyiddwa nga Tupac Shakur II. Era n'agamba weyazaala omwana we n'agamba I've given this baby to this movement. He's going to be the Prince of Black Panther. Mulangira. Era enkula ye because azalibwa New York omusajja wattu but balaba system ngeri mukubanga ebachunya obwavu segregation byonna ng'essaawa zino police brutality it was extended all to them. Naye mama nabeera nga afubanga mama natuka ekiseera bambi nabeera addicted eri crack omanyi drugs beta crack nabeera addicted naye n'agamba omwana we tagenda mukuza mu mbeera eyo so ne basenguka okuva e Kampala ne bagenda ekisolo twogera okuva mu New York ne bagenda mu California ne babeera eyo era musajja wattu bw'atyo natandika okusoma I think yali Baltimore School of Arts natandika okubeera nga asoma wuli byasoma Tupac music Bobby Wine we agende Makerere yasomaje MDD era music yes music dance and drama poetry acting era olaba Kyagulanyi byennyini kyenkugamba nti olugero lwa Kyagulanyi ne Tupac Shakur babandika ku lunaku lwe lumu Tupac amala okubeera nga abisoma Black Panther movement eno gigerageranya nga olaba people power movement etya byali eyimirirako self defense okwebeereramu okitegeera ekirala eggaali community empowerment era nga olabera NUP wekikola yes nature resistance against system oppression olaba mbwe emiramwa gyabwe esatu neja people power era gibadde nga gyegimu abakulu abo sebo mu Black Panther batuka ekiseera nga providing a breakfast ebyobwereere ng'abantu mugera ne mulya kavule mulya breakfast ekyokubiri nga balina medical clinics zibataddewo nga bo n'ekyokusatu nga balina eggaali bali balina kwa yawe yali Armed Patrol Policing omukulembeze yaliko mu biseera ebyo bali amuyita President Nixon n'atongoza campaign yagituuma kicking drugs out of America naye nga bali batagetinze ba members ba Black Panther bambi okitegeera FBI netandika okuteekako surveillance nga bamukwatanga ababuulire ku bano ba godfathers be abali mu Black Panther nga tukiraba essaawa zino nti bantu bannya bakwatiddwa okubanga babuulira Kyagulanyi byali mu kubeera nga planning ne surveillance era tuziraba yes kitebe waka buli wamu kamera tuziraba yes so stepfather woyo Mutulu Shakur yakola kyamannyo kubanga ashapinga endowooza ideology ne philosophy ya blackness black excellence oppression ebyo byabazungu byonna okubeera nga biteeka mu Tupac Shakur now mu 1986 watyo artistic beginnings ze ne zibeera nga zitandika of course ali mu kubanga asoma gye yamala emyaka 3 oba emyaka 2 86 paka 88 86 87 88 emyaka 3 course nabeera nga agimaze era bulumu ng'aweza emyaka 17 waliwo festival oba ngituume nti oba yali Masaka oweeyo n'agenda nga yali amaze okubeera nga awandika poem gye yali atuumye Can You See the Pride in a Panther yali poem n'agikuba n'oluyimba bali baluyita Panther Power owulira people power kani yakola anthem gye bali bayita Panther Power naye FBI newoninga newekabaka radio wekatya ne muzannya oluyimba olwo tugenda kubeera nga tulivokinga licenses zammwe oluyimba olwo terwakubibwa wabula mu 1991 Tupac na releasinga album ye yasooka gye bali bayita Tupac Lips
yes yasookera ddala okwali ennyimba nga Trapped olwali lwogera ku police brutality nakola oluyimba olwokubiri bali bayita Brenda Got a Baby oluyimba basinga balumanyi nnyo lwali lwamanyi naye nga lwogera ku poverty ne systematic neglect eyaliwo mu ggwanga ery'Amerika ery'abaddugavu waatyo political content yali muyitirivu nnyo mu album eyo FBI neteekawo era embeera tewaba radio station yeruzannya eyali vice president w'eggwanga lya America mu kaseera kali amanyiddwa nga Dan Quayle n'agamba this album has no place in our society. Kugamba album content ye na yali very political nga charginga up abavubuka Bobby has no place webalenye nte sawa zino nokuba bukubira luyimba lwa Kyagulanyi license yesolo okubera hivyo no muita buyisigwe promoter mbwa ja performing kakati ne ku Tupac Shakur byaliwo I don't know obe sawa zino this system when yafe ya Mwami Museveni eri mu kusoma ku system ya America kuchiadiringanga nacho ne Tupac Shakur because exactly bagala kubiranga bifanagana kakati 1993 forming a group ye gibali bayita Thug Life Thug Life jigerageranye nga Firebase kuba Thug Life Firebase yagamba nti tuli mu lutalo tulwanisa yala tuli baserikale tuli baserikale tulwanisa yala ne Thug Life eno yabakolanga abaserikale balwanise yala n'okubeeranga babuusa bannaabwe mu kitundu bafuutu soja yani ne bapromote nga kyabayita Code of Thug Life mu urban centers nenga balonda erinnya B Thug erinnya nga balonda B wa Tupac kakati awo ne kibeera awo naawo mu 1993 na producing album ye yokubiri gye bali bayita Strictly for My Niggas Strictly for My Niggas kali akayimba kebamanyi kebagamba Keep Your Head Up akonka it was for woman empowerment nakola akayimba kala bali bakayita Holla If You Hear Me akonkali kakola kali kagamba to resisting oppression y'abasajja bano 1994 ku MTV interview wayogerera ebigambo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ebya I might not be the one who will change the world but I might spark the brain that will change the world era nasigala nga empowering black communities okubanga zeenyigira mu kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lya America as it is Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino now 1994 afuna ebizibu bamushootinga bamasasi ku studio emu yali e Manhattan n'atafa wabula abasajja bakumanya bali bazibu nnyo amaze okubwa amasasi ye victim enkeera ne bamukwata ne yamugulako omusango ogwa aggravated oba first degree sexual abuse era ne yamusiba okumala emyezi 11 Tupac Shakur Tupac Shakur yamusiba emyezi egyo nga baagala bamuteera Tony ye ku byobufuzi eberenga ekendedde wabula ate kyabeewunyisa nti mu komera gye yali na releasing album ye yali okusatu gye bali bayita Me Against the World eyo mu 1995 n'agireleasinga okwali ennyimba nga Dear Mama olondoozo olumanyi Dear Mama nga aludedicatingira maama we Afeni saako ne ba Black Panthers members bonna bagume bukimu kijja kuba kirungi agenda kukomawo era tebali kyali kikyusa ku ngeri gyalowoozamu ku byobufuzi bw'eggwanga lya America nakuba n'oluyimba lwe bali bayita It Ain't Easy olwali lwa addressing system poverty now mu kalulu akamu yagenda ewaka w'empembogaawo eyo ewaabwe n'ayogera slang za Black Panther era n'agamba abaddugavu bonna ba black babeerenga yabagamba keeka n'akaseera tuberenga twenyigira mu byobufuzi bw'eggwanga lya America tuberenga tubikyusa bamaze okuba nno nga bamutokumanya mwana yali wamputtu nnyo kakati kiyenda mu mukaaga wasayiningira under death row ya Suge Knight wali mu kumusiba mu kkomera bayita bino bisoma luvannyuma nnyo nti era n'okufa kwe omusajja oyo ayinza okubeera nga yali mpimpi Suge Knight nga system yali emuyiseemu kuba amusayininga namuwa ku ssente awo then namukubira album eyali eyokuna gye bali bayita eribadde Me Against the World ne bagita All Eyes on Me amaaso gonna gali kunze agenda okutuuka mu death row already nga bali basayininga dda Dr. Dre yaliyo waliyo Snoop Dogg yaliyo Eazy-E yali amaze okubanga afa sirimu mu 95 bali balina Dog Pound bali balina the DOC nga gye bali naye najja nga ye makwisayining n'abakubira album eyo nebeeranga nayo ekitambula bwe kityo now waita akabanga katono nnyo
nga yakamufumya album eyo nakubwa amasasa agamutta nga September 7 1996 nga alina emyaka 20 mu egyo. Tupac Shakur died at 25 years. Kyewunyisa ddala era n'atwalibwa mu ddwaliro gye yamala ennaku 6 n'amala yamupronouncinga nti nno musajja wattu afudde era okufa kwe n'okutuuka olunaku olwaleero kukyali linked eri activism ye ku byobufuzi sako n'ekibiina ekyo kya People Power eyeeri gye bali bayita the Black Panther. Wabula mu 1998 oluyimba lwe yali yafulumya 1992 bayita changes olumanyi that's the way it is things will never be the same yeah or changes yalukuba mu 1992 kweno album ye eyasooka naye ne bagaana radio yona yona okulufulumya balufulumya after some 6 years oluyimba ne Didi yaluddamu changes Didi yaluddamu Didi yamukubira kayimba ate in fact Didi yali wa Biggie Bad Boy Entertainment nga wa Biggie so bwatyo Tupac Shakur yeyembera gye yaliko wabula ekirungi kyayo na inspiring abayimbi abalala bayitirivu nnyo abasala okubeera nga bakipinga omumuli gwe mu bayimbi abo muri Kendrick Lamar era olaba loli ya Kendrick Lamar esaawa zino ennyimba zaakuba albums zaakuba ziri nnyo ku police brutality empowerment y'abaddugavu n'ebirala era wano mu ggwanga erya Uganda nti webagana Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ayimba aperforminga era saha najja kati saha mugerageranya nga Kendrick Lamar Bobi Wine mugerageranya nga Tupac Shakur so yeyembera sebo mukama wange ndowooza owulira essanyu nnyo omuzikiriza oyogere ku hip hop okugereza oyogere ku hip hop naye yes nga tunagenda wala kamtuseewo ono bayita Sham Confection Plus abasangi ba side zaawo ku Equatorial Mall opposite KCCA offices bali ku room number P9 bana ba Sham Confection Plus bakola cakes ku mikolo jonna ate era bategeka emikolo gyonna olina birthday olina kwanjula olina graduation olina mbaga mukolo kigona gonna aba Sham Confection bagukutegekera. They are the biggest event organizers esaawa zino abayinza okuweesa omukolo ekitiibwa nga baguteeseteese buli kimu of course nga kiri in place era nga bagenda kuwa memories imperative nnyo. Tebakoma okwo bakola ne ka juice akali nakyo mu bibala byaffe ebya bulijjo. Tebakoma n'okwo abagala okubeera nga mugifutinga baagala mu ebirabo bimuli n'ebiringanga ebyo bano basobola okubeera nga bakuyambako ku lunaku olwo nga osurprisinga omwagalwawo sako n'okubeera nga batrainingira ddala abaana okubanga bakola ebintu bino byennyini balina 1 week training ogendeyo bakuwa weekend naku nga 7 n'obeera nga oyiza okubekinga oyiza okukola juice oyiza okukola emigaati oyiza okukola ice oyiza okukola n'ebintu ebirala nga decoration bo byennyini bibakola babayise ba Sham Confection Plus basange ku namba z'essimu 078 2 37 89 93 ne 0704 65 69 40. Okay. Yes. Nga tumaliriza. Tumalirize ku point eno ndowooza ya traffic rules izi. Yes. Tebe lweru mukwezo ezimanyiddwa okubaako kamera ezigaba ebipapula bino naddala kamera zino ezisangibwa mu bitundu by'e Katabi abantu ze batandise dda okwekokkola takisi bagikuba ekipapula ekisoose bagikuba e Katabi ne bagikuba ezana nekomawo ne bajongera ezana nebakomawo ne bajongera ne Katabi egenda otuuka Entebbe okutuusa abantu n'ekipapula kya $1,600,000 we tutuukidde Entebbe nga bavunaanyizibwa ku takisi za Entebbe Fly Express basazeewo takisi ezimu okuziwummuzaamu anti mu nnaku 3 kamera zino zibakubya ebipapula ebibalirirwamu ensimbi ezigenda mu bukadde 10. Nze wano wondabira nina ebipapula bya $8,000,000 nontombe okuva ku lw'omukaaga okuva ku lwokutaano paka olwaleero n'olaba emoga zituzipakinze ezirimoga zonna kati buli moga gy'olaba ebanjibwa ebipapula bya $1,500,000 n'okudda waggulu kyokka nga ne wiiki ebipapula bino poliisi bye yaleese ne ssente zeekuba ku fayini because poliisi ejja kugamba yaleese kukuuma butebenkevu ku luguudo kugobereza amateeka na biki. For starters is my complaint is one traffic lights zaffe teziriiko tayima ez'omu Kampala oba okyali wakati ekitala kiri ku green kikubye yellow kikubye red ng'emmotoka tennabakola ki kuyitawo kati I don't know that is calculated kuba tebakulaga nti now we are going to green to orange olaba ebyo Entebbe byanisiko biriko tayima
bikuwa 30 seconds nobala nti olaba ndino ziri 28 toyingira wakati ebyawa nayo bimansa bumyansa olujja green owo kyali ku green wakamutuuka wakati yellow red kale wekikusanga oli wakati anti kati kyenebuuza ekyo kimu ekyokubiri speed eya 30 ne 50 teri defined police egamba 30 zikola ku masomero areas ezirimu amasomero n'amalwaliro naye nga ziri 50 okitegeera mu Kampala then ku highways 70 but kali ebyo byonna babigozi 70 really ku highway motoka eba tetambula 70 eba tetambula 50 olumu esobola okuba etambula olumu esobola okuba nga tetambula because there is when there is jam nga really 50 oba 30 ogizigweramu but there is when the way is clear naye nga oli ku 30 awonna bikyatusobedde but the fines are also abnormal katugende ku minimum wage ya mu Uganda buli minimum wage but let's go to the basic life y'abantu abakola mu Kampala muno okufuna salary esuka 1.5 si kyako kizibu ku mwezi kizibu naye bakugambye ndi n'ekipapula kitandikira ku 600 okitegeera wa 200 kale wofuna ebipapula bibiri ku machango ogenda n'olweggulo ngodda salary ye ebeweddewo ate nga bagala bisasulire mu nnaku 3 bayagala obisasulire mu nnaku 3 ate oba bakusibe kandi abo bwe bagenda oteeka mu kkomero olw'ebipapula kubanzi bananyambako obuyambi naye sirina sente zisasula ebipapula ebyo wootunuulira ebipapula obagamba accidents zesinga okubeera ziri up country eziri fete ennyo ezitta abantu nkaaga mmeka woolaba monitoring yaabwe esinze kubeera Kampala. Has Kampala had the case of accidents eziri abnormal ezituuse okubeera nti no tuli awo ate abasinga oleeta accidents be ba border who seem not to be touched kuba even up to now bakyayitawo bugisi ekintu ekyo oyinza kyogerako otya Frank mu mwaka gwa 2004 bayise etteeka libatuuma traffic and road safety speed oba mu bukomera speed limits regulations ne balireeta era Ministry of Works and Transport mweyayise ogenda okukola ennongoosereza mu eryo okuteekamu ekintu ekyo kye batuumye automated express penalty system EPS ogambye mu bbiri meka 2 we baleeta bino bye bayitanga speed governor remember that governor wagendanga bujjajjamu awo naye etteeka ddyo nga ddyo eryagala okuregulatinga entambula yaffe ku makubo safety na biki byonna which I believe nti ensi zonna they have such laws okubanga ziteekawo discipline ziteekawo sanity mu road users protection safety so etteeka ddyo nga ddyo liyinza obutaba na buzibu nabadde nkeberako ku crime report naddala ku road accidents ng'omwaka oguwedde twafuna crashes let me be exact otegeere major causes of accidents za reporting nga zaali speeding okuvuga endiima era nga cases 15,500 ze zaaliwo last year ate careless overtaking cases zaali 15,600 era ezebbiri ne zibeera nga 45% of crashes they attributed for that ezaaliwo last year overtaking speeding so muli osuubira nti oba osoma report eyo walina obbawo ekiba kirina okuba nga kikolebwa ffenna bannayuganda twandiyagadde okubeera protected ku nguudo nze abeera avuga nze gwe bavuga nga wobimanyi ebya accidents so that was a very good okuba nga mukola ekyo however the problem was nti amateeka gonna ge baleeta era wano obubaka buno bugende eri abeefuula nja bayita abeefuula abalwanirira eddembe abakola batya weebityo esaba zino nga muli very silent ku kino
buli teeke liba lirina okuleetebwa nga one waliwo be bayita ba stakeholders nga bagenze ne beebuuza era bagivinga gross period of 30 to 45 days okuba nga tebanaleeta who are the stakeholders here? It isn't only the enforcers of the law but also abali mu business eno yenyini ya transport. Yogera ku bana aba taxi for example abogeddwako wano yogera wabeera waabo we mwebuuzaako ne mukaminga to a compromised conclusion oba kitegeera. So wano mukulireeta wabaddewo okupapirira kwa maanyi nnyo nnyini ddala ne libeera nga lyaleeteddwa in bad faith. Badde nkuwa example eri basic gye badde oyogeddeko eya penalties. Yes, buli offense olina obbawo penalty yaayo era n'ensi z'abazungu wezikola wezityo, but then olina okubeera nga ofaayo nnyo ku boolireetedde the economy saawa zino ofaayo nnyo ku boolireetedde bali mu mbeera ki okitegeera. An average Uganda noyogedde nakuwa waggulu afuna 1.5 million. Ngamba abasembayo abo ate abasebe basembayo abo bali bulungi. Ngamba abasemba waggulu mugyeko politics. Apart from politicians who get abnormal money, MP million asatu, director million ana. The normal high-end life y'omuna Uganda. It is a minimum or a maximum of about 3 million okutuuka nga ku 1.5. Abo bafunako obulungi. Then waliwo bana abali mu 500 to 300. Kati kugenda ku average. Ye esinga obunene. Then waliyo bano abali even below 200. Ogenda ku average income ey'omuna Uganda. This is according to World Bank. Tujibalire ku government, this is the biggest employer. Government osasula teacher center. Government ngenda gendayo. Nengamba mbakigaziza World Bank yakola report ya last year. Nga average monthly income ey'omuna Uganda eri ku mitwalo 2. Emitwalo aga 2. Gweyagala akunganyiza akasente atunze mmwanyi n'agulayo kakosaka akakadde oba n'agulayo akamotoka kasobodde okugula milioni 6, milioni 7, milioni 10 n'akagula ng'asondedde emyaka nga 6. Ate nga kongeramu economy because buli wakagula anywa amafuta. Buli lwanywa amafuta wa pampu afuna ssente nawe ofuna omusolo. Owagala gy'afuna. Kati gw'otaddeko nti wabeera akoze ekisobyo gw'ogenda okuggyako emitwalo 6 z'oyagala in 72 hours. Era mwagala bannayuganda bakole batya basajja mmwe? Bannayuganda mwagala bakole batya? Kyemutunyunyunse tekimala? That is a draconian law. Kati woba ogenza okuba gavumenti bennyini bo. How much are you paying? Because police bali mu enforcing ebyo. Kankubuuza. Wabaga tuli Kampala wana ni metropolitan. Ngolowooza omusaala ogwa police ali kale ko guli mu sente meka. Ngovodde ku bano abalina ku mayinja abali mu office. Abo bali mu kawano million plus. Abo mu office. But the normal person ono mitwalaga asatu kwana. Alenga nawe kutegajja mu budde. Nga nago galimu okusika n'omugwa. Wanaabelanga naye alidde enguzi gy'alidde n'agula yakamotoka. What will happen to such officials aba government nga bo? Togere kwabo, togere ku basomesa, togere ku basawo, togere ku bakozi ba government saawa zino. Mubasasula sente. Right now secondary teachers are going on strike. Kati mwagala munna Uganda akola ati munyigiriza ku munna Uganda okuvira ddala mu zone A pa ku zone esemberayo ddala basajja mmwe. Tetuganye amateeka go malungi gajja tuinstinga mu discipline but then noguwera mupiira. Omupiira saawa zino senga okuba omuntu endobo ne bagamba penalty kutemako kugulu. Ng'oli musambi wa mupiira bagamba ko okubya munne endobo katukutemeko okugulu. Muleete penalty ensamusamu. Olaba kati oluguudo lw'Entebbe olwo express tusasula 15,000 olunaku eruggwera nga bakozeewo ssente eziriyo okitegeera so tubeeranga olinya kwola oluguudo okozesa omutwalo gumu because there is 2 olunaku lugenda okuba ssente zikoleddwa so ne wano fines ezo singa zibeera nsaamusaamu era at the end of the day kiruga kigenda kubeera nga kivaayo era mujagazalinga ssente zibeere nga zikola ki nga ziwera naye mu kaseera kano mugenda creatinga situation egenda okubeera enzibu ennyo egenda okuba embi nnyo egenda okuteekamu abantu resentment eya waggulu. Right now, story no sijimazeyo, but taxi operators, they have resorted to shortcuts. Tebachaita wali kamera. Okitegeera.
which makes the journey longer, which puts risk ku ba residents ababeereyo mu shortcut kuba tewayo wa traffic ogitegeera kati sitegeera. Do you want to see empty streets nga tekuli bantu? Anyway, musajja yagamba tujja kiwulira era buli omu basiri mu politics basubalu lovers kati simanyi nandi munyumya byaseno na maniyo nemwe mugula zi Subaru kyekyo bannaffe babayika. Yes, nti on the other hand it is good. Omusajja yatugala tujja kiwulira. It is good. Tujja kiwulira. It can fuel something. Ono feelinga 1.2 million munaku bidyo osasula nga tozi mu wiki oli mukuzeyo bana ku masomero bakuweredde ticket ekyo nga ne kusobola ogenda kwegayirira basa awo jo kitegeera mujja kulaba ku muntu agenda okuba wa traffic engumi naye nga neta zino za gundi nandi ziri ejja ku simu yo notification ejja ku simu yo naye at the end of the day nga yabakebera ebipapula ku simu mpozi wano mukwata kuba esimu tegenda ku SMS enkwata naye ojja genda oyimiriza omuntu omuteremu ekintu emugambe nti yagala million 8 emmotoka ezimu teziweza million 8 ekyewunyisa amateeka gano nabadde ninawe ensoma werireetebwa nga Kampala metropolitan ulibikwata then libeera segregative. So segregative laws tezibeera era gabeera challenged because kati abalala bavugire wala watali zi cameras ezo ngamba accidents zisozolaba ziri major ziri ku highways ziri eyo gibatwala bibasi byabwe eyo bibe bigwa ne byaka n'olira nti abantu nkaaga but omuntu asoso okufiringa pain yewawa ne Kampala why wali camera. So for now it is a segregative law, not until when all roads are well built ku musoro gwaffe kyemuganyisa nga muzirya buli ne musako cameras ku musoro gwaffe era nezibeera nga zibunye then this law lubere nga liri universal buli omu nga ali affected but then it can't be people of Kampala and Entebbe are suffering while others are not. Mugeze kati njano gende Entebbe era beach ze Entebbe no mwale yadda ngamba tugende ku beach Entebbe mugamba nachakalanga ntata wache Entebbe siddayo sidda Entebbe yes anyway nga tunako kubanga tumaliriza waliwo bakovako mu Ventures Bar and Lounge esangibwa Nigeria waliwo nabaddenga Portugal etwala UEFA Nations League genazirikidde ngesanyu linzita screen ndoza mwagirabe bwaguga buli wawulira nga waliyo mupira gonna oyina kuchala ku Ventures Bar and Lodge wabula nammwe lounge wabula nammwe abagala just having a vibe okufuna ka cocktail ofuna kunywa ka whisky okunywa ka beer ne bachali having a bite having a kamere akalunje ennyo akakoledde ba chefs abava mu nseze enjawulo era Ventures Bar and Lounge oyina okubeera ng'okiringira ne bakapo olengere eri waggulu ku rooftop wobeerayo waggulu n'ogenda kano ku wooti ku balcony olengera ddala ekibuga Kampala kyonna nga bwe kitambula ate ekiro n'olengera naye nga kikkakkanye buli wamu n'owulira nga ddala obulamu buzze engulu ng'ate n'akaweewo akakufuwako keeko mukama katonda kasobola okufuubira nga gwosobola okukafunako nti alina okubeera nkakkirira mbazanalo ababeera eno wansi so ekifo bakiyita Ventures Bar and Lounge balina n'okyagingira amasimu si bino byakwejira ate kansoka eziriwo nkyaginge abalina laptops osobola okugenda n'okyaginga abalina amasimu olina wokyaginga nga wolaba ku screen ononywamu abaana be bakolako abalabika obulungi ba DJs ab'omu Kampala ba DJ Aluda atukuba music ku lunaku olwa Sunday gyali w'amaanyi atukubira ddala DJ wa Malevu mukwano gwange wa channel Slick Stewart Luli yali DJ Roger ya DJ Slick Stewart and Roger DJ Slick Stewart then yali Roger mulala bona babere sakona ba DJs abakabi so Ventures Bar and Lounge esangibwa Nigeria 1 just opposite police station eriawo ne wali maso olengera amafuta gwa Starbucks I think is it Starbucks yes no bobuliza on Ventures eriwa baba kulengezayo gambe eri waggulu so yeyo embeera eri awo ndoza kulwobudde tujja kuba tulekera awo ba sponsors baffe Focus 360 in Focus with Frank Ntambwe badona ku olwaleero katukomewo